Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Njala mutagingire bajjajjaffe abebika bya Buganda abataka mbetaga ku video ero mwenna njagala mutule bulungi nnyo mukalire kubanga mbetaga mu video ero njagala mulize bigabo bya leero bwenvaawo ndowooza abasigadde munajja mwekka naye nga abalangira n'abambejja nammwe temulutumidde mwana musobole okutulaano kubanga twagala kuyita mu video eno bulungi nnyo mpola mpola bwe mmala batuma abantu abo okusookera ddala njala sooka kujjawo okubika kuno njala sooka kujjawo okubika kuno bannaffe mwenna bannaffe mwenna bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya Bungereza manyi nti amawulire muyinza okuba mugafunye naye wano officially bannayuganda ddala bali mu diaspora bebanga Katonda abajjuludde tutera nnyo bayisaako wano abantu babategeera kale njala kuyisaawo mwannyina foono mukama mujjuludde abadde mu ggwanga lya Bungereza omukyalo ono kati omugenzi bamuyita Joyce bamuyita abadde nno mukyala wa nkyukakyuka ate era abadde mukyala mukungu nga muweereza mu bwakabaka bwa Buganda naye nga abuweereza mu diaspora mu ggwanga erya Bungereza mukama amujjuludde olwaliro ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omwenda omwaka 2023 omukyalo ono ye Joyce Kyazike Kyeyune bambi kitalo nnyo mwenda babadde awangala nabo n'abadde abeereza nabo omukyalo oyo kitalo nnyo gusinze Aisha Basajja Kabaka omuzaanawo era omuweereza abadde mu kubaweereza abo mu bwendogendo lya Bungereza mukama amujjuludde olwaleero mukyalo ye Joyce Kyeyune Kyazike mukama amujjuludde olwaleero mu ggwanga erya Bungereza so mwenna bannayuganda abawangalira mu ggwanga erya Bungereza buli kitundu kyonna gy'osinzira okola katambi kano ekifaananyi ekyo mujja kitambuza mutegeeze bannammwe nti muviiriddwako munnammwe gwe mbadde muwangala naye omukyalo mukozi abadde teri yantama mukama bw'ati bw'asazeewo ffenna lyekkubo enjawulo ya budde gwe ne bw'onoppalappalanya otya nga mukama atuusizza essaawa ye kukoola bajja kukoola ebiseera ebisinga ngenda n'entulaano ku mutimbagano naye mba nguvuddeko nenekkanya ensinga bw'etambula nenjira obunene bwayo n'abantu abagirimu nenda abantu abalina amawaggali abalina amafandali abeeyita nti bo baamalayo n'atamanya nti essaawa agenda tuuka nga bamuteekayo nga bwe yajja ate naye atuviire ebeeko abalala bajja ogibeerako kale mbakubiriza mwenna buli muntu ali eyo okwegulumiza kibi nnyo ate ekisinga obukulu ke kali ak'obuntu kasitoberamu ak'obuntu ne weewa emirembe ate n'ensi neekuwa emirembe ojja kuba osobola okumalako n'ensi eno naye lwoba nga gwe weefudde gwe atulugunya gwe atta gwe awamba ne weefuula nti gwe tolizikirira ku nsi kuno ekifaananyi ky'obolekedde banno kiba kibi nnyo ate n'abantu boobawangala nabo bebalekedde ekifaananyi kibi kale mwenna mbakubiriza buli muntu gy'oli eyo wandibadde okkakkanya engalabi yo noba nga osobola okuba nga ojja mu bantu kubanga okwegulumiza si kirungi nnyo n'okuba nti ofuuse omuntu n'atagambako nakyo si kirungi nnyo ng'ate obulamu bwa kiseera kuno ku nsi tuyitako buyisi tulimu kabuka ssaawa yokka kitalo nnyo ekyamwanyina foono Joyce Kyazike Kyeyune afudde enkya ya leero mu ggwanga erya Bungereza onono abadde mukungu w'ebyobulamu ku lukiiko olwa kabaka olwa Ssaabasajja mu ggwanga erya Bungereza bweppo n'ebbendobendo lya ensi gye bayita Ireland omukyalo oyo bambi mukama amujjuludde kitalo nnyo ddala awo tugenda kuvaawo kubanga njagadde kuyisaawo obubaka obwokusaasira abooluganda bakoona b'emikwano mwenna abadde bamanyi omukyalo kitalo nnyo ddala olw'ensonga nti buli muntu ku nsi kuno erako olunaku lwo bwe luba lutosobola kupalappalanya ate Katonda temamugula abasazeewo nti agenda kutwala ne bw'okola otya oba olina okugenda kale awo tuvuddewo kati kangende kalowoozo kaleero then tugende ku kigula lugi tutandike program bulungi yatuleese olwaleero mu kalowoozo kaleero ngenda kaweereza mwenna ffenna bwe tuli ku nsi kuno bwe tutambula ensi kkubo tuyitako buyisaako wayagiviira tuli mukka bukka obuwepika ennyo nolowooza nti ojja gimalako ensi tekungulwa byonna byolwanira okukola ku nsi era owonziko bireseeko tolina kyojjako singa muli manya sayansi ali mu kintu ekyo mwandibadde mwewummuzaako abantu abamu kale njala bbawa mu kalowoozo kaleero nti singa toli mu bwangu wandiwuliriza ebigambo bino bigenda okugamba mu kalowoozo kaleero okusinziira ku speed emisinde yose kwatutwale mu ggwanga erya Uganda n'engeri ebintu gye bagikyusakyusaamu bw'obanga toli mu bwangu gwe yenna ayagala okugula ekibanja oba ettaka wuliriza ebigambo bino mu kalowoozo kaleero nga tonna ffe lwa nsimbizo
amateeka mangi agayisiddwa ku nsonga z'ettaka kirabika Museveni bwe twamukubana ku bintu bya Mailolad n'ebintu ebirabigana okuyita mu parliament kirabika kati yasaze okuyita mu kkooti atandika okukyusa amateeka. Mpuliddeko mu nsonda ez'enjawulo nga bali mu kugereesa nti kati omuntu yenna okutunda ekibanja kyo oba okugula ekibanja ky'omuntu oyina kusooka kwebuuza ku landiroodi bw'otamwebuuzako n'otunda oba n'ogula wandibanga oguze mpewo kubanga kisigaza kati bayinza okuba wadde landiroodi ate obuyinza obusukkulumi naye ffe tugamba nti obuwangaazi ku nsi kuno kintu kikulu nnyo tujja kulaba bintu bingi nnyo. Ngero omusajja bwe yabuzaabuza n'atandika okuteekawo amateeka agafevalinga abantu be bonna abava gye bava bagwira okuyingira mu nsi okuba nti bafuna ettaka mu ngeri yonna esoboka era yandibanga y'omu ku mateeka gano gatandise okuyisa okuba nti ganyweza abantu abo. Kale yenna ng'oli eyo nga tonnagula ttaka nkubiriza omulanga era nga toli wandibadde ogoberera ebintu bino wammanga bulijjo mbasomesa ebintu bino lumuza nti byakusaaga nkuddamu nkutegeeza omuntu yenna ng'olina obuuma bwo ng'osuubira okugula poloti oba okugula ettaka yawula poloti n'ettaka bintu bibiri byanjawulo. Poloti gy'oyita poloti 10/5 20/5 40/4 ezo baziyita poloti za ttaka. Kye tuyita ettaka liba lisukkamu poloti ne lituukamu eka oba kitundu kya eka libayita ettaka. Naye okubeera nannyini ttaka eryo oteekwa okuba ng'olinako obwannannyini olina n'ekyapa kisoma mannya go obanga landiroodi yakuguzizza akuwadde obuyinza okugenda okusala ku kyapa kye naye bino ebisigadde byonna tubeera babibanja. Kati nno kkooti zasazeewo nti omuntu yenna okutunda oba okugula ekibanja olina kusooka kwebuuza ku landiroodi wo eyakunannyini ettaka eryo omutegeezeko nga tonnatunda oba nga tonnagula. Kati bulijjo nga mutera okugula ettaka lino bategeeza nti togezanga n'ogula ekibanja oba ettaka nga tomaze kumanya obuvu n'obuddo bw'ettaka lino. Ettaka lyonna oba poloti yonna oba ekibanja kyonna kibeerako omuntu nnyini kyo eyasooka okigula oba eyasooka okituulako naye omuntu oyo tabeerako nga talina byogera buli muntu abeerako n'ebyogera ku ttaka eryo kebeera endagaano nga si kyapa. Ebintu ebyo nabo banga ogenza okugula weegendereze nnyo endagaano enkadde era bwobanga ogula ekibanja oba ogula poloti oba ogula ekyapa basabenga nnyo endagaano y'omuntu oyo akuguza gye yagulirako. Basabenga nnyo endagaano y'omuntu oyo gw'ogulako ye gye yagulirako ne bwe zibadde ziddiringana kubanga kiba kya buvunaanyizibwa nnyo okumanya ebyafaayo by'ettaka eryo oba ebyafaayo by'ekibanja ekyo gye kibadde kitambulamu. Tokwatanga ensimbi zo ezitokoma okuba obuma bwo obusse ku kintu ate otandika okukaba twaha ng'entulege ng'obudde bugenze. Kale bategeeza batoli mu bwangu sooka ogoberera emitendera n'okugoberera ettaka eryo litambula litya okutuuka olw'onobanga olifunye mu bulungi nnyo mu ngeri esoboka. Ekabadde akalowoozo ka leero katugendagenda ku kiggula lugye. Njala bategeeza peegi eno bagiwaabidde kati bakagiwaabira wiikisi 3 era eriko strike eziwera 4 era limited bagirimitinze kati abatasobola gifuna saagala mugende temulakyalaba video zino peegi eno bagezaako nnyo giwaabira gijjako nga bwe mbadde nfiba peegi zange zonna era bazze mu muze gwe gumu oba kati bawandiikidde Facebook oba bawandiikidde ki bansindikidde warning notes nga baagala kugijjako so abawaaba nnyo okubanga peegi eno evaako n'ekyo ffe kijja kugaana kwogera tugenda kwogera. Kati katugende mu kiggula lugikyaleero tulyoke tutandike video entuufu eyatuleese. Mu kiggula lugikyaleero nno njagala nga yoseri otudde wano bulungi nnyo nammwe bannayuganda mwenna mumpulirize bulungi mu kiggula lugikyaleero. Ebiseera ebisinga abantu banyumirwa nnyo akanyumiro kano ak'ekiggula lugi olw'ebigambo ebigambo byenteekamu ebigula amaaso n'okutegeeza abantu biki ebyo bigenda mu maaso n'okwetoola ensi yonna wepo ne mu Uganda omwaffe. Mu kiggula lugikyaleero ngenda kijja mu njogera egamba nti sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera. Sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera. Sitaani y'ani? Abasinga obungi bakugamba sitaani nolowooza nti sitaani osobola omusongako nti y'oyo oba y'oli oba y'aliwa. Nedda. Sitaani y'engeri ggwe gy'ova ku kintu ekituufu n'okola ekintu ekikyamu oba okukemebwa. Ogwo twandiise sitaani mufunze okuva ku kintu ekituufu kiwandibadde okola n'okola ekintu ekikyamu nga tewali akkase oba nga tokakiddwa oba nga tosindiikiriziddwa okola ekintu ekikyamu kitali kituufu okwo tuyitokemubwa kati wetugamba sitaani. Saagala nnyo ogoberera omuntu agamba nti sitaani kaddugala nga abazungu omagulumero bakyogera. Nedda. Okwo kwali jjoogo nakutusiiga ttoomi lwandabika yaffe mu langi naye ffe era abantu abasinga obungi tuleme kitegeera nti sitaani eba ndowooza yo ekozesa ekintu ekikyamu kubanga sitaani takwata nko ku mukono genda kubba
sitani takwata nko ku mukono genda kutta muntu, sitani takwata nko ku mukono genda kuloga muntu, sitani takwata nko mukono kulya mu nsi y'olukwe gwe kennyini gwabeerako ekikyamu. Enkola yo yekuleetera okuba nti oyita sitaani nti sitaani waali. Kati njala kuga nti ne sitaani ayagala nnyo abantu oba ebirowoozo ebyo bibi byagala nnyo abantu abali mu mbeera etasalawo ey'enkomeredde. Era wotugamba nti sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera, nti sitaani bw'alaba omuntu ng'ayidde kiba kitegeeza nti mwangu nnyo mukyusa endowooza n'obwongo n'amukola ky'ayagala oba n'amukozesa ekyo ky'ayagala. Wano we tugenda okuva mu kigwaro kyaleero mbategeeze nga nsinziira mu bino ebyogerwa mu luganda lwaffe oluwooma nga Nandigobe. Sitaani bw'alaba ayidde gwagoberera ekivvuunulwa nti ebikolwa ebyettima ebyekko ebikolebwa abantu bannaffe babikolera ddala olw'ensonga nti babeera n'okusindiikirizibwa okuli mu myoyo gyabwe, olw'ensonga nti tebasooka kwebooza wabeerawo kiba kibasibya akatambala ku mutwe ne ku mitima nga bakolera ddala ebyo ebisinga okulumya bannaabwe. Kati tugenze mu maaso mu mbeera eriwo egenda mu maaso mu ggwanga, muwulira ebintu bingi ebitambula ku mitimbagano mu mawulire woppo ne ku byalo ewaffe gye tusibuka. Obutemu bungi nnyo, obukyayi bungi nnyo, weppo n'obukumpanya bungi nnyo, naye ekisinga otujja enviri ku mutwe oba okujja enviri ku mutwe okimanyi? Simanyi, kansooke nkunnyonnyole naye ndowooza awo tunaatuukawo edda, kansooke nnambulula ensonga eno. Ekisinga otujja enviri ku mutwe y'ensi mwe tuli mwe twandisuubidde nti omuntu bw'aba akusingako munnange aba alina okukuwa ekyo ky'alina okukuwa okuba nti omuwa ekitiibwa era n'omulowoozesa okuba nti singa wabaawo ekintu kyonna osobola okumweboozaako ng'omuntu omukulu mu kitundu oba omuntu akulembera ekibiina ky'abantu abangi abakkiririza mu ndowooza ey'emirembe etaliimu kutta wadde okuyiwa omusaayi. Wetutuukidde olwaleero omukulu Yoseriti Bahabulo Tabasiro mutano wa Kale kyensire temuzizide ensanga bisibe ebintu bingi byakoze okwonoona okutta ate nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba nti ebintu bino si yabikola. Waliwo akatambudde ku mitimbagano ekyenjawulo nga kuliko omusajja wa Katonda abuulira ebigambo ebizibu ennyo okusinziira ku bantu bannaddiini abali mu Uganda essaawa zino bye boogera. Nze nabagamba nti nga ndi wandali naye wendali alaba emirundi ena n'ensalawo ki ekyokutwala nekyekiyitwale. Ebigambo bino biwulidde bulungi nnyo era ne binzizaamu essuubi, naye ate binkubye ekkonda evvannyuma ennyo mu mutima gwange ne ŋŋamba yiyi, singa omwami ono ebigambo bino abyogedde ng'abijja ku mutima kyandibadde kituwa enkizo okulooza nti bonna abasosodooti abali oyo bandibadde balina endowooza ng'eyoono. Naye nga bannabagamba nti nze ndaba emirundi 3 oba 4 okusikka ku gumu njala bategeeza ebigambo bino wammanga. Munnaddiini yenna oba ddiini ki ye muntu yandibadde mu kkowe lye twandiise atalina waagwa ku lw'ensonga nti singa ensi egwamu akatabanguko munnaddiini ono ye muntu yekka asobola okulyoowa n'okukakanya obusungu bw'abantu. Ate era n'entalo ne ziba ziguddewo mu nsi yonna abantu abanoonya obuddamu baddukira nnyo mu masinzizo gano kubanga bakimanyi nti abatamanya ŋŋamba tebasobola kulumba masinzizo gano. Naye ennazzi kuno oba ennaku zino tukirabye lunye nti Yoseriti Bahabulwa ye kennyini sitaani alumba bannaddiini n'atandika obbateeka emigaati mu kamwa n'abateeka empeke z'akasoli mu kamwa n'abagaana okwogera. Lwaki njogera katambi kano kengenda obbazannyira mu kigwaro kyaleero tulyoke mutegere bulungi nnyo ebigambo bino ebikulu bye mbadde mbagamba. Omwami ono yayogedde ebigambo bingi nnyo naye nonze mbye nonze nga nsinziira ku nkola ya Museveni. Mu nsi muno omukulembeze yenna ng'anaatera okunkumulwa omukono mu kibya abeera n'obubonero bungi kwalabira biki ebimwolekedde ng'anaatera okuva mu bukulembeze. Obubonero buno bwe bulwa wammanga bwe buno wano. Omukulembeze yenna naddala mu ggwanga eryaffe erya Uganda kasita eggwanga lye bayita ery'Abaganda likuvaamu ne litandika okukola kyamulinga ng'essalamu lya Nsenke n'okwogerera amafuukuule gwe yakwawula oba osima nsime oba eyakwawula eba esiridde nkikuddamu. Omukulembeze yenna ng'afuze ku ggwanga Uganda alabira obubonero bungi nnyo omulaga nti anaatera okubinyika mu nsuwa ligimu ye egwe. Ngera bwe twogerera essaawa zino Yoseriti Bahabulwa essaawa zino alabira ddala nti obubonero bwatuuka dda lwakuba nti yeegumya nga
omubikire olwokuba nti abatayagala kulaga abantu nti alumiddwa omuntu gwe bamubikidde naye buno bwe bubonero okulabira nti omukulembeze yenna nakyemalira anaatera okugenda oba nga okufuga kwe kuweddeko kasita nakyemalira yenna enkolagana ye wakati we n'Abaganda evaawo n'esajjuka oba ye kennyini neenyigira mu kucunya n'okutulugunya Abaganda kasita Abaganda bakuvamu ne bateka okukwasamiza akamwa oba ogenze omukulembeze yenna ng'anaatera okubinnyika mu nsuwa kasita afuna obutakkaanya wakati we n'abakulembeze ab'ennono ab'obuwangwa okwetoloola eggwanga mu abaali kiba kitegeeza naye abaatulabyeko nnyo omukulembeze yenna kasita afuna obutakkaanya oba n'atandika okucojja abo bannaddiini abalirwa myoyo kiba kitegeeza nti naye aba atandise okulaba eryamuleeta era nga bwe kiri mu Uganda nti omukulembeze yenna obufuzi bwe nga bunaatera okukomekkerezebwa kasita ayawukana n'abaguzi oba n'abatunzi oba n'abasuubuzi bonna abakola okuwanyisiganya ebyamaguzi n'ensimbi be tuyita abasuubuzi naye aba agenze omukulembeze yenna kasita ayawukana n'amagye nga tegajamwesiga aba agenze so nno Yoseri yakimanyirawo ddala nti amagye gamuvaamu dda kwe kweteekerawo akabinja ke kamuyita aka SFC ng'akimeta kyalina muntu agenda mukuuma ebyo n'alowooza nti agemye amaliriza bw'owuliriza ensonga yo mu Kigulalogi kikuleetera okutegeera lwaki Yoseri bannaddiini abatya okumwasamiza akamwa kubanga akimanyi balina abagoberezi bangi nnyo kyakola kiriro ddawa munnange lwabaayo yenna munnaddiini asuumuseemu nga bagenda omutikkira oba omuteeka ku ntebe ey'okukulembera ekitundu ekimu Yoseri kyasooka okukola munne kwe kunoonya munnaddiini yo n'amunoonyako ebimufaako yaani bw'amala omutegera yaani n'amanya nti kati ekigenda okuziba omumwa gw'oyo munnaddiini kwate mu mmotoka mpya kapyata gimukwange n'ekisumuzo kyayo okwate n'ebbaasa eya kacyo gimuwe kiba kitegeeza oba omugemi ekyaza akikolera ebbanga ddene nnyo nakati era akyakikola kiba kitegeeza nti teri munnaddiini asobola kwasamiza Museveni kamya mugamba bigambo ebyo era abaasembayo bimugamba kubano wammanga essaawa zino bali eyo ffenna gye tusuubira okgenda bw'anaabanga nnyini asazeewo nti atutwala yeddunda Namugereka ataleka muntu ku nsi gw'aba yasiimye mu bano mwe muli Archbishop Kaggwa ono yennyini yamutwala ng'ayita mu basirikale b'abapoliisi abaamuwa obutwa muno mwe mwali Sheikh Nuhu Muzaata batte ono naye basajja baamuwa obutwa muno mwe mwali omugenzi Archbishop Kizito Lwanga era naye musajja atubaamuwa butwa mwe mwali Archbishop Jonan Lwanga era naye gubaawa obutwa bano bonna tekuli yafa sas baafa butwa n'abala bangi nnyo kati Museveni kyatya ku bintu biri byenjogedde mu Kigulalogi nti kasita bibeerawo anoonya engeri y'obbigemamu kati ffe endiga ezigoberera n'okumanya ensonga nga bwe zitambula buli lwolaba ensinga bannaddiini basirise teboogera ku nsonga ezo manya waliwo ekikyamu omwami ono akatambi kano kengenda okuzannya mu Kigulalogi yo kensumula vidiyo ya leero kekagenda okukomekkereza Kigulalogi kya leero mutegere lwaki mbagamba ebigambo bino ku bintu bibiri mugenda kulyako ekintu kimu omwami ono yayogedde ebigambo bino naye nnina endowooza za mirundi egi ebiri mu Kigulalogi kino ensonga esooka eri bwete omwami ono bw'aba teyeyagadde ensi emumanye kwogera bigambo bino bw'aba nga yabyogedde nga ye okusinziira ku mutima gwe na biki byalaba mu ggwanga nga bitambula Mukama akuwa omukisa era akukingiriza obulamu obwo nkiddamu ku musajja gwe yayogera ebigambo ebyo munnaddiini era bizanya bw'obanga ebigambo bino wabyogedde nga biva ku ntobo ya mutima gwo ng'era n'embeera bwegenda mu ggwanga bw'ogira wabyogedde nga tewasindiikiriziddwa mu ngeri y'akufuna abantu bagenda kutambulirako na kumanya amaanyi wagajje ludda wa Mukama akuwa ky'osinga okwagala kubanga osinga bangi abataayaaya naye bw'obanga wayogedde ebigambo bino ng'onoonya butya bw'ogenda ofuna abakugoberera oba oluvannyuma okubirwa simba kuyite ate okyusa olulimi lwo Mukama akutwala nga mugenda n'akwokya mu muliro ogutazikira kubanga ebigambo bino bannaddiini bangi tebakyasobola byogera naye oba wabyogedde nga wabijja mu mutima gwo ng'era enneema ya Mukama Katonda akutuddeko
mukama akocho osinga okwaga ne buba byogedde ngo ine ekigenderero ekyenjawulo kiba kitegeeza era mukama ajja kulaba nenge bigo bimusajja no byayogedde bye bigambe bino bino okwogera bannaddiini bonna kubanga embeera bwetabanguka boke nnyini be balina ate okulaba engeri gye bakwasaganyamu endiga za Katonda ku nsi. Akatambi kalamu temwakalabye kambaza nnyira ddakiika 2 tuyoke tugende ku video entuufu eyandese kaakano wano. President omupya bwasisa Uganda ne president omupya nsiba mvuga nga mpitamu nga sijjaako ng'ombe nasiba kuvuga kuraba mwata kuyahe ng'ombe pipi funa yakasuuti akapya kenvugiramu ku olwo ijeryo natuwa yakasuuta kasyakara funa ababodyguard abangoberera natuka iba bodyguard anserebuletinga amaaso gange galabye ku kipya nga bwe nnoonya ekyamagero ekipya nga bw'onoonya ekyamagero ekipya ne president twetaaga mupya gavumenti empya nga n'abalimu bonna bapya n'abakirimu bali basya teri ne basumba balina magezi bayinza kusaba ku saala mpya bonna bawoza muzeeyi beerawo kwebaki kitaawo taliiwo iwa bwakisa tariho muzeeyi beerawo mpaka ddi tirwen ye Katonda taliiyo kyogamba ruhanga taliyo nga bwe yejjusa kokwari kwefuuza yejjusa engeri gye yawa Sawulo obwakabaka nayefuuza okiyaherire Sawulo teekawo ekiseera kimu bambi olunaku lumu eddakiika emu okyuse embeera okyuse buli kimu n'okaddewa n'abaana n'obazaala ne bakaddewa bwakabaka n'abaana bazaala bakula n'obugabe niki twetaaga okusaba ku saala enkambwe twetaaga okusaba yesaale esikukulula n'enzige ereeta ebiyenje ereeta ebikere erikuleeta ebikere ne birumba buli omu bikatahirira buli omwe naye buli omu awoza amiina amiina eyaki amiina eyaki kati takyalina pulezidenti yafuuka pasita hata tiri president akahinduka pastor yafuuka nabbi kati alagula akahinduka nabbi hata nahanura n'okuhanuura bayita mu state house yabasabira abarikota mu state house wari kubashabira wacha kidogo ale musiriikirire awo katono tukungubagire eggwanga muname tucurrihanga ryitu wesiriikiriremu nga bw'okungubagire eggwanga eryetoolodde ababbi bokka abanyazi bokka abasosoze bokka kunamamu okucurrihanga eryetoolire famire emu yokka famire emu eyokka ekika kimu kyokka kyabagahe n'abagahe n'ekika kimwe kika kimu somera omubuulizi 5 okwerinda okuhaganisiza eryo waba nooza mu linnya ya Ruhanga yerinde emitendere yawe okuhika hiyo kahurra nukuhita okutamba ebitambo nk'abashema abatamanya kuba kukora kubi haleluya nooza owulidde era n'enkiza eri abo ekikigaliza alyabo baasuubiza bye batasobola kukola bye batasobola kutuukiriza baayogera eby'obulimba bakagamba ebyebishuba bawaayo ebitambo ebitali byabwe bahayo ebitambo ebitali byabo kitange tata olaba wawamba bannaggwano nooleba okakwata abamaanyi abeeyita ab'ekitalo abo ne beeyita abamaanyi abalina ebisa ebyogi abo biina ebisa abalina amagye agakabi abo biina amahe agakabi tata tawo omulengazima may you put a rainbow gwetooloole buli wamu and it saturates gusimbe buli everywhere. wamu Let it be gutandike everywhere. okunywa buli kimu buli omu Let buli it kimu buli start omu squeezing everything, everyone. okyuse omwaka And you change okyuse the year, ennaku you change the okyuse days, essaawa you change the okyuse hours, eddakiika you change the okyuse minutes, obudde you change the okyuse time, entebe you change the okyuse engoye city, you change the okyuse province, obuyinza you change the authority. kitange kitukolere nga uganda Father, do it for us as kitukolere nga Uganda. uganda Do it for us as kitukolere Uganda. nga uganda Do it for us as Uganda. kitukolere nga eggwanga Do it for us kitukolere as a nga bannansi country. Do it for us as citizens, tuleme Father. kufuuka babi olw'omu byomu So that we don't become the tuleme bad kufuuka babi olw'omu byomu so that we don't become the tuleme bad one, because of kufuuka the babi bad one. olw'omu byomu So that we don't become the bad one because of the bad one. Father, tuyambe help us. tuyambe Help us. tuyambe Help us. sigenda kamalayo olw'obufunda bw'obudde ekigulalogi kikomekkereza ka vidiyo ako olwaleero naye nze mbawadde ndabaganye nti bwe mba wandali ndaba emirundi 4 nkutwalako ne ku sayidi eri olutinoze gye ndabira ensonga ezo laki mbawadde esayidi eyange endala nga nvudde ku bigambo bye byayogedde bannaddiini abalala ki ekibaganya okwogera ebigambo bino mu mbeera eno ne mbabulira lwaki baganya obyogera olw'ensonga nti buli avaayo yenna Museveni amukwasa emmotoka n'ensimbi tosobola kuvaayo kutunula mukamwa ka Museveni nga yakuwa enguzi ekigulalo gye kiwedde vidiyo entuufu etandise ntandise bwe nti
Consulate Yoseriti bahabalo tabasema tano wakare chensede tozide sanga bisibe nanyini kabiyonje etambula lukwata sini ya saba sosoze otuse nga sindalambula nsonga zino kansoke mbagambe bigambo ngenda kubasaba mwenna abana bannambi abaganda abatali baganda mwenda bana Uganda mwebale kukola mulimu gwa kulabisa saba sosoze n'omusajja omugwiro no munyalonda Yoseriti bahabalo n'akabondoke era ali ku pressure tabanga uyanyige pesa wotwogerera Yoseri bwabanga ayina kalimagezi yetuyita computer oba laptop amapesa gonna ganyize epesa lisigadde mu ngalo libalita delete oba yusangula Yoseri ayina kalimagezi yetuyita computer oba laptop oba ina simu ya buyonjo ngepe amapesa gonna aganyiza agenda aganyige pesa lyasigaza ko balita delete atenge engalozi zikankana nda kuzina ngeri jaina dementia engalozi zino zikankana zinatiro kwata ko pesa lya delete kati ali ko pressure ya amanyi olwe pesa lyanyige lya tribalism lwaga nti abaganda basosola bakyagulanya asosola kati pesa lya molide kubanga abana bajje buli wino kulaga nti akola ki asosola atabane bamulaga buli kimwe kiriwo abadde ayina kola atyo okujja ebintu bino nabagambi bali bagenda kuleta ebibozibozi bya battle simanyono battle simanyingenda ku battlinga mujja kulyanga n'embizi bazitedde concert embizi ku mbizi nga zigenda kuyimba na buli kimba izo kikulu okubeera waawo so zonna battle ezijja mu zinire zigenda kujja simanyono agenda kuyimba nono simanyono agenda kuyimba kati music industry bange etuse ku battle then mubeere okweralika kuba kye baagala babeere that's not the issue yengendo ku addressinga omwami ali ku pressure jatabanga okati abanoonya pesa kiri agenda okunyiga ne pesa lyasigazo liri eri lya delete lyasigaza ku laptop ye is about to delete na ye before ngatanda deletinga I know making sure nti alaga public nti alina abantu kyata kyasobola kukola omayibo tukula mu myaka gino ova mutongo oli n'ebiwula oli mugumu nnyo ne batuka myaka 5 kaga otandike nyamo kuva ku magumba nga nawe nyine teweewulira ngo otandise okusooka kati Yoseri asoose embereso musoose ko buli kimu kisoose ayise Windows anoonya weye kwata talabawo ayina kola ki kati muna Uganda yina joli oba oli musoga oba oli munyolo oba oli mulugwala oba oli muki naddala abana bannambi ngenda basaba n'obuwombeefu Yoseri bw'aba anoonya weye kwata ajja kuleta buli omu amwetege afunira ekifaananyi ngenda basaba n'obuwombeefu abaana bannambi n'abaagala obuganda banna Uganda temugeza oba muli ku Twitter oba muli ku TikTok oba muli ku bwenyi bw'ekitabo ne mugezaako okuyisa olugaayo monna abagereka wa Buganda Sylvia Najjinda baami mbeegayiridde temuvuma mukyalo oyo ngenda babulira ensonga lwaki temuvuma mumuleke mumwesobe mumuleke temuvuma Sylvia Najjinda mama wa Buganda mumuleke temuvuma Yoseri ennaku zino abantu nabamu bayita kiro mu State House nga ayagala kufuna kifaananyi n'abakirage public essaawa zino amanyi nti Obuganda bwamukyawa ayina kukola ki kati ye waleeta mama waffe Sylvia Najjinda n'abagereka Buganda n'amuteeka mu kifaananyi n'amweraga bw'ati abalowozesa Abaganda nti Obuganda abulina mu ngalo ze era Abaganda ali nabo omukulu twakutegeera dda tolina Buganda bw'oyagala obusaanyaawo mbayigiriza nnyo okusoma ebifaananyi n'okusoma entambi ezitambula kye tuyita videography ne kye tuyita photography. Videography kwe kusoma video ezitambula, photography kwe kusoma ekifaananyi. Kati mu kifaananyi kino tunamu kye tuyita photographic interpretation, okunnyonnyola ekifaananyi ne facial expression, omubiri gw'omuntu oguli mu kifaananyi yapozinza atya, yayimiridde atya, yatunudde atya, yayambadde atya, ekyo tuyita photographic interpretation. Kati facial expression gwe mubiri gw'omuntu bw'ate bwe yatunudde na biki byabadde ali mu kiseera ekyo mu kifaananyi ekyo. Kati mulabe ekifaananyi kino, ye kennyini yabadde ayambadde masiki nga ne maama yambadde masiki, naye sooka otunuulire ekifaananyi ekyo. Ekifaananyi ekyo yeeteze bwetezi mukyalo ono, mulaba bulungi nnyo, yamweteze bwetezi. Era naye ng'omuntu ayagala ebifaananyi omula engeri gy'atunulamu, omuntu yenna nga wabadde oyisa omuntu mu mirembe,
kiba kitegeeza nti mbeera n'ebifaananyi ebisukka mu kimu ne tunoonya ekituufu kiki ekyabaddewo naye body language ya Nnaabagereka yennyini genda onoonye ebifaananyi bya maama waffe Nnaabagereka byonna byali mu bulamu bwe bw'olabayo ekifaananyi ng'afaana bw'ati jangu ompemule genda onoonye ebifaananyi bya Nnaabagereka byonna Sylvia Nagginda Luswata onoonye ebifaananyi bye byonna bw'aba ng'afaana ng'embeera gye yabaddemu bw'eti gye yabaddemu tunuulirayo seri kennyini naye kennyini omusajja yali asobola okwesimba ng'omuti gw'ettala atandise okweweta alinga omuti gw'eppapaali ogufuuyibwa empewo ndowooza omulaba kati yeweterako oludda lumu okitegeera bulungi nnyo kati omwami ono yayagadde okwetega Nnaabagereka wa Buganda okulaga ensi nti Obuganda alirabo mu ngalo tebuliiwo Obuganda mukulu bwakukyawa era tewakukooyera ddala ettaka lyaffe litugjeeko abantu bajje mu bizinensi abaana baabwe basse buli kimu okikoze Ssaabasajja Kabaka n'omwegezaamu n'omumiza omusu kubanga gweyagala kutwala ttaka teri muntu asobola kukwagala kati mwenna ngenda basaba temugezaako ne mulumba maama waffe ono muleke abasajja bano bakuteeka mu kintu kyotajja kusobola ne bakuyita ne bakuba ekifaananyi bukuba baagala kintu ki kulaga public Museveni Obuganda tebuli naawe twakukoowa dda era njagala kutegeeza kino kyewakoze tekina kikigenda kukyusa ku Baganda kubanga maama waffe Nnaabagereka yes maama wa Buganda naye muntu ng'omuntu naye Abaganda Buganda obuyitirivu ye muntu waagu naye Obuganda bw'Abaganda bw'oli mu kucunya bwe bukutandisa okuteeka mu mbeera enoonya abantu obeetege bakuba ekifaananyi ebigambo wayogedde wagambye nkyazizza Nnaabagereka wa Buganda n'abantu bazze nabo mu nju yange eno ey'obukulembeze twogedde ku nsonga nnyingi okuli ez'obuwangwa n'emirembe mu nkulaakulana ne kye tuyita obuntu bulamu gw'olina obuntu bulamu bw'oyogerako tolina buntu bulamu era by'oyogera byonna tulaga bulazi nti ebintu bino byonna biteeketeeke bulungi nnyo naye awo tetugenda kulwawo njagadde kusooka kulaga nti tolina kyosobola kukola wadde omukyala omuyise n'omwetega ng'olowooza tugenda kukola kye tuyita self destruction tuveeyo tulumbe Nnaabagereka tumukandika omukalakata nedda ssebo tutegeera otwavaawo kati twakusoma ne tukumanya nti kati weetega kati mukwetega gweyagala twekuba amayinja ogamba Abaganda batasovuma Nnaabagereka nedda ekyo ekigambo kya self destruction okweyuza n'okwekuba nga gw'otaddewo ebintu byo tugwire twabibuuka dda maama waffe tumwagala nnyo tetuna kye tugenda mukola twategedde nti wakimukozesezza ng'oyagala okulaga public nti Abaganda olindabo ng'ate gobadde obasosola by Vietnam awo kaggweredde mukulu kubanza embuusa abaddozo kitegedde bulungi nnyo kale mwenna abaana Abaganda abaana bannambi bazzukulu bannambi temugeza ebere comment kebere kitemugezaako okuvuma Nnaabagereka wa Buganda please mumuleke mumwesonyiwe oli abadde n'ekigendererwa kye ekitegeke ng'ayagala mujjemu akiteekeyo mulyoke mumulumbe ne Nnaabagereka muvume nedda ekyo temukikola maama waffe muleke oli kyeyakoze kyamulidde kuba tekina kikigenda kwongerako omanyi lwaki tekina kikigenda kwongerako wetwogerera essaawa zino ndowooza kansooke wano wetwogerera essaawa zino nagamba bannayuganda ne mbagamba nti Yoseeri kyasinga okwagala kwe kusaanyaawo Obuganda mu ngeri yonna esoboka era n'atuteera kawenkene Mengo n'abeerawo awo nina information gye nzize nayo ngenda gikola wano nesigenda giteeka ku social media until 1 week later ngende njite nga we mbagamba nabagamba nti olubiri lw'Emmengo lwatwalibwa dda amasiro g'ekasubi gaatwalibwa dda nze ne information ngenda gibasomera mugenda gitegeera era mugisharinge bulungi nnyo kati kinjalo bategeeza omwami enjaloza nti yasinga okutegeera kati njagala nsooke mwabye ekisookera ddala essabbiiti 2 eziyiseeko emabega najja ne mbagamba nti bajjajjaffe abataka bebika babakozesezza ensobi babajjeeko omunyonyi ogumaamira ne babawa eggi mwesubi omuwula era mwavere musagambiza nga bakimeza okw'omusana nti atufunye ettaka wano okuliraana Bulange Mmengo naye njala bagamba mu sabbiiti eri ewedde era nga tulwana ku program Bulange Mmengo nabagamba nti
ettaka ly'obutaka lyammwe lyonna mugenda kuvaayo nga mukomekkereza nga Yoseri yalitutte. Kansoke nsoma obubaka buno. Then obusigadde sigenda busoma kubanga bujja kujja bukka. Mu mawulire agakagwawo era gatalinda, omukulu w'ekika ky'effumbe mbiro za nkya wamu ne Katikkiro we Ssebaggala Kigozi John bamaze okukwasa Yoseri Tibahabulwa tutabasira mutamu wa Akale Kinsere n'ezezere ensanga bisibe ekyapa eky'ettaka ery'ekika kino eriri ebakka obusiro. Naye nga nabagamba wiiki bbiri bega nti ettaka buli mutaka yenna eyawubya olugulu lw'ekigere etasinkana Museveni ettaka eryo terigenda kukola ki? Terigenda kuba nti lisigalawo. Nabagamba mwabawadde zino eka B naye agenda twala zaabu wa buli butaka bwa kika eyagenzeeyo. Nina amawulire naye njala sooka geetegereza. Naye nga babaga nti ebyange bwe binsanga wano ate bwe mbibagamba ne bituukirira saala nnyo okubalumya mitwe. Nina ekintu ekiŋŋamba bajjajjaffe baabafera. Nina ekintu ekiŋŋamba baabafera. Nga n'ekyapa kye baabawa eky'emmengo bandibanga babawa kya Nassalondi ekyapa oligino Yoseri yakisigaza. Ate temwene mugenda mubwabira. Nina ekintu ekiŋŋamba baabafera. Mu kubafera temwakitegeera. Kati alabafera ewakane mu kibira obutaka atandise otwala amataka gaabo n'ebyapa n'abitwalirako. Neeno teri muntu nabagamba teri muntu mu nsi yonna asobola kubeera wa kisa kusinga Mukama Katonda n'okusinga ensibuko yo gwe noloza nti akuwadde. Yoseri si Ssaabataka, musajja momboze eyajja agoba oluuma okutuuka mu Buganda. Ajjawo obuyinza obukwata abataka ba Buganda obbafuula ekisiimuula abakozesa kye bakyayagala. Mwe n'abajjako byammwe byonna byonna n'abalaga nti ate kati yabawa ettaka. Ekyo nakyo kikyamu akikola temunenze ŋŋamba yabafera. Gye binakomekkereza tujja bitegeera. Omanyi ffe tubeera n'obudde tubuwa. Oba wendi oba siriiwo bijja kuvaayo nga Yoseri yabafera. Tosobola kunga nti Sserwajja okwota ate atuuse n'okusinga nnyinimu entannama atuuke n'okuba nti yakola emirimu egy'ewaka n'okusinga nnyinijjo nnyinimu. Kale ebyo byonna tubirabye mu ngeri yonna esoboka. Okwo tuyita okutandika okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda n'okujolonga ekitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka. Bajjajjaffe abataka b'ekika mbajjukiza Yoseri tagaba kintu nga tolina musingo gw'omuwadde. Era mbajjukiza mwawayo musingo ki? Waliwo ebiboozibozi byempulira ate nga byandibanga bituufu. Eriyo abajja okuva eri ku bataka ba Buganda bajja okugwedda lw'ebbabuleko omuliro mutandika okweyiwezanga olwano bako nti Ssaabasajja tetukyamulaba ate mirimu tegitambule Mengo tukoze tutya. Kale no tukole bwe tuti tunoonye omuntu ayinza okudda oba kukwata okutambuza Obuganda Ssaabasajja Kabaka tumunaabire mu maaso. Ekyo gye kiri kubanga Yoseri yasiga ensowole mbalangira n'asiga ensowole mu Bambejja n'asiga ensowole mu bajjajjaffe ab'eka abataka n'asiga ensowole mu Bamasaza n'asiga ensowole mu Bamagombola n'asiga ensowole mu lukiiko lw'Emmengo n'asiga ensowole ne mu bantu ab'enkizo abeebuuzibwako ku nsonga za Buganda. Ate bwe lwatuuka mu kulyankuzibwa ate munnange bo baalya ne bayitawo bo kennyini ne beeryamu enkwe. Kati Yoseri yajja kuba akwata mu jjenje ekkalu. Naye nga bwe nabagamba nti buli anaavaayo okwayuuya ng'atannafuna kamuntamu ku makya oba nga wemmagazzanga omuwulwa mulisa ku mawolu paasipooti y'obeeranga nayo mu ngalo kubanga tujja bambalira ate tujja bategeeza kye mugenda okukola ekituufu. Mu byemukola byonna mubikole n'ebisigadde mujja bitegeera nti baabafera. Ate muli bantu bakulu tetwagala nnyo bayisa mu maaso ffe bazzukulu bammwe ne tubagamba nti ow'ebbanga bw'otamuwumukira munnange teweebikka. Ennaku zino enkuba etonnya nnyo akaweewo kangi
kati bwotandika obutawumulira bbanga oyinza obuteebaka kati zeze ensonga zitubagamba nti ebintu bino bitambula ne mbiraba ate nga temusobola byogera kwetwogera nti abaganda bonna batandise obagoba ku mataka bino byenjogera era njagala kuwaabira Ssaabasajja Kabaka mutegeeze nti ettaka ly'Obuganda lisinga obungi lyonna litwaliddwa ng'abasajja batamanya ŋŋamba bagenda diteeka ku projekiti zaabwe nga n'endala abantu bali mu kubundabunda nga bada bategeeza ku lwakusatu n'olwennyina bategeeza nti ettaka eriri e Kasanje ne bateekako barracks ey'abasajja balumira mwoyo obava mu nsi yonna abeetegefu okusanya bannayuganda singa wabeerawo ekintu kyonna ekijja kale ate waliwo ettaka lye baali baagala emyaka nga 10 n'omusobe babega naye nga buli yaliriko baali bambalidde obukadde 12 buli eka naye njala kubuuza Yoseeri gwe bw'obanga ente emu nnusu Bulaaya ogitunda akadde bw'ebanga ente emu zino ez'amayembe amawanvu ozitunda essente ziri wakati w'omutwalo ogwa $1 okutuuka waggulu kiki ekikuloozesa nti omuntu gw'osanze ku ttaka emyaka gyonna ogenda muwa obugenda mu obukadde 12 ajjeko ennyumba yagisengule atwale yenjala kubuuza mukulu bw'ogamba nti bw'ogamba mayiro ne mayiro ziriko ettaka ogenda kuzimbako balakisi y'abasirikale ab'omu bbanga bagenda kulwanira luddawa tulina olutalo mu Uganda era ab'omu bbanga olina nnyonyi ki ezigenda okuba nti waliwo bintu byebuuzabuuza esigenda kulwako ambazanyira akatambi kano kukawulire kalimu akawulira naye kambazanyire kana akawulire kubanga bamalidde bagenda kujjako bantu ne bano bonna abali ku Baganda tekuli muntu mulala bino byonna abikola bajoga Baganda wuliriza bulungi byo ate Masaka okupunta ettaka ogenda okuzimbibwa ettendekero ly'amagye ag'omu bbanga kutandise wakati okwemulugunya okuva mu batuuze nga bagamba nti si bakuva ku ttaka lino ettaka eryogerwako liweza square mile 12 era nkuliko ebyalo 4 lino lyabalirirwa emyaka 10 emabega nga buli yiika yali yakusasulwa obukadde 12 abatuuze ze bagamba nti mu kiseera kino ntono nnyo katubifune mu bujjuvu Wedde amagye gasisinkana abatuuze mu ggombolola ly'e Bukakata abali ku ttaka amagye bwe gaagala okuzimba ettendekero ly'amagye ag'omu bbanga. Ettaka lino eriweza square mile 2 liriko ebyalo 4 okuli Bbaale, Kisaasi, Bukaayibi, Kosane na Bugabo. Mu lukiiko luno abatuuze bava mu mbeera nga bawakanya ekyokubawa obukadde 12 bwokka mu buli yiika ze bagamba nti ntono nnyo mu kiseera kino. Singa ffe tujja n'amaanyi nga twagala kutuukiriza kiri kye tulina mu kwetegese kukola kati amagye nga gali wamu n'akakiiko k'ebyettaka e Masaka batandise enteekateeka z'okupunta ettaka lino okulaba awatuufu we liyita okutandika exercise ne tutuusa ku gavumenti okutwala ettaka lino okulifuna okulijja ku batuuze abali baddeko square miles ziri 12 abatuuze era bakyemulugunya ku nteekateeka eno okulaba nga batugoba wano abafu abo bonna be tulina tugenda kubazzaawa tulagenda nabo tulina kye tujja kubatwala bagamba nti okuva lwe baabalirirwa ebbanga lyetoolodde ekyabaleetera okulowooza nti pulojekiti eno yandibanga yayimirizibwa kakati emyaka giyisewo 10 lwe bakomawo nze nagumiikiriza emyaka gyalinga 3 oba 4 netukisira nekulira nga ndowooza baabivaako n'ensimba emmwanyi twewunyiza obudde okujja otuga kyatayagalawo beerayiridde nga bwe batagenda kwamuka ttaka lino okutuuka nga baweereddwa ssente ezeegasa abantu abafudde ku bwakabaka ttaka lya bwakabaka eriri mu ttaka eryo eryogerwako fe tugamba kife tetwagala kola ki vaako naye bali abalala kibategeeza nti mulimu n'okusaba dizayini ekoleki ekyuka ettaka lyange limuyiika 2 naye nzisisemba nakamu kutwala bintu byange kubanga nkadde sikyalina gyendaga sikyalina maanyi gayinza kugenda kutema mutala sigalina kunsindikawa gye ngenda okufuna environment nga gye mbaddeku bannange kyoga nti twatidde bali abantu bantungako ate nzera nga nina ekintuuseko nga kinyigiriza nze newoba wenkana enjwe era nkutuukirira omubaka wa Bukoto East Evans Kanyiike aliko byayogedde ku nsonga eno erisinga lyo lyali public land nemufunako ebyapa
kakati mwe mulina obwannannyini. Ono ayagala amagye gasooke kukkaanya n'abatuuze abagenda okukosebwa enteekateeka eno. Baagala ng'abatuuze bakomewo nga n'abatuuze bonna weebali. Era abakyala abaddamu Deusi Sanda akatani ne kabafulumya kweni TV. Simanyi wano bali ne mwewala obuvumu obwo. Gavumenti egumiza abatuuze nga bwe bagenda okuddamu okubalirira abagenda okukosebwa enteekateeka eno. Kati mukulu Yoseri tukimanyi bulungi nnyo enteekateeka yammwe y'okutwala ettaka lya Buganda lyonna kubanga mwateeka empwezengeza mu Mengo square miles 16. Square miles 16 ogenda kuzimbako barracks. Oyina ennyonyi zitaka wansi wa 5 zigenda kuoccupyinga square miles ez'abazzi. Ne mumanyidde Omuganda kati gobova ne weeteega mbu simanyi Abaganda bakukyawa. Zezo nsonga lwaki twakukyawa tukooya. Kati bakazi mmwe Baganda baffe bali mu kkaano lw'ettaka eryo. Ekyokukola mukimanyi. Omwami omunnamajali awo bamuyita abali ku ddaala ki bamuyita Kasande oyo mwanyina wa Janet. Oyo Kasande musajja Munyarwanda mwanyina wa Janet mumumanyi bulungi nnyo yakulya balakisi ye Kasijjagwira Masaka. Musajja Munyarwanda oyo Kasando yabadde ayogera musajja Munyarwanda mwanyina wa Janet aliko Luganda ku Janet. Eritakiro kujjanga okunzanga Sempijja ono oba kati Minister wa Defense Sempijja nga ne mwali kuba ne musajja wa Kabano. Bebagabye ettaka lyonna lubebe tolondo olw'ennyanja Nalubaale okwetoolawo nawonna okuyingira Masaka Luka yonna oyo musajja Sempijja alibaddemu. Kati ekyo nakyo mulina obuyinza. Kati kansubire nti abantu abaliraanye Ssaabasajja Kabaka mutuuse nga ngenda okusooka okuzzaayo akatambi kano ak'omugenzi Sheikh Nuh Muzaata Batte ke yayogera. Bw'amala okubyogera ebigambo bino mbabuulire olubiri lutuuseewa n'ebittaka eyimiriddewo baani abagenda okulitwala. Nga sinazannya katambi ka mugenzi Sheikh Nuh Muzaata Batte kansooke mbategeeze mwenna. Bazzukulu ba Nambi ani abaluga? Nzija nze nekinnoonyesa obulamu bwange bwonna nkubaggula maaso. Nakubategeeza nti Obuganda kusaanawo ni temutegeera. Obasanga bi program bitazinga basobola kwogera ku nsonga ekwatagana ku buwanga bwenna n'onaggwanga li mwenna bali mu Uganda mwenna. Kati kambagambe. Nabagamba mujje ssente mu bittavu by'abasajja mwagaana. Mukyazo nga mugenda mugulawo account mu bank. Nabagamba nze buli lunaku data information ne evidence. Nabagamba banka zonna ezisigedde omungi mu Uganda zonna zaakabano basajja babbi. Ne Sentinel lwavaamu Dr. Kizito Lwango lwafa Sentinel neefa. Kati waliwo Equity nabagamba Equity enere mu Janet ne family bananyini Equity eno nga muwakana. Era mu bintu bibakoze kwekuttattana kye bayita olulimi Oluganda tebeetaagamu olulimi Oluganda mu banka yaabwe. Okubategeeza bino mutegeere bulungi nnyo. Bano abasajja mu nnimi ze balina ng'oddukanya bizinensi nabo zizino wano wammanga. Eno gye bayita Equity Mobile. Eyo gye bayita Equity Mobile. Ogira bulungi nnyo Equity Mobile. Nnimi ki eziriko ku Equity Mobile? Wetegereze bulungi nnyo ennimi zokka eziriko ziizo ogenda kutya. Mmanzi byange bibagamba ne mulooza nsaaga ziri ku nnimi ki ezo? Soma muziwandiike. Nnimi ki ezo ziriko? Ziri ennimi ezi nya kanzi basomere. Bagamba bwe bati. Tukwaniriza ku Equity Mobile. Londawo olulimi lw'oyagala okukozesa. Ne bateekawo kalo kali mu Luzungu yagadde kaza mu Luganda mbategeeze bagamba welcome to Equity Mobile. Choose your language. Lang. Oluchina ne bagamba wali hitimo n'olulimi Olunyarwanda. Ne bateekako olulala wali balulimi ki kati ennimi ze zino. Ziri ennimi ezi. Kuliko Olungereza, kuliko Oluswayiri, kuliko Olufalansa, kuliko n'Olunyarwanda. Luno kandu bagedeze musooke mu lulabe. Kuliko n'Olunyarwanda. Ekinyarwanda Oluganda luli ludda wa? Nabaga abantu balwanyisa identity ya Muganda na buli kimu kyonna ekikwatako
eze nnimi ngenda kusula nga postinza akantu kano mugenda ate Equity temu editinga kintu kyonna temukizaayo. Zize nnimi ziri nnya. Kuliko English, Swahili, France, Kinyarwanda. Kuva dingo olunyarwanda lulimi mu Uganda era nga lukozesebwa ne mu kutransactinga business mu Uganda nga Uganda teruliko. Kuliko English, Swahili, French, Kinyarwanda. Lori China kweruli oluganda balujjako. Kati yagamba tasosola. Kubanga ye Janet tayagala kodda akulu ekigambo kibayita ki Muganda mu Uganda. Awo tuvuddewo. Kati kabikuse. Kansulete Ssaabasajja Kabaka omuntu yenna muli okumpi atuuse. Kansokenza nnyo akatambika omusajja ono. Mbasomere ebyapa byonna. Protein number then mujja kubuli obuganda ani yatunda ettaka lino olubiri watukadde okubira mu proteins no wamanga ono ye mugenzi ebigambo yabyogeranga tabiruma muulize bulungi nnyo musajja ono uliriza bulungi nnyo ageze nebaza Allah nendaba ensonga nengiragamba ne mumanyira ne mumvuma kati olwo lwemanyemanyire mwandeetako kati olwaleero mwatandise okutaguruka nabagamba ne bagamba nti mweru people bana bamafiya b'emmengo bapanga ebintu by'emataffaali banoonya kuba omusajja naawe ojjakiwuli n'omutunuuye sasa ekimemeya amugandeeta ettaffaali owulidde ddala omanya olwanyita ekyakola kyabuvunaanyizibwa ne tubaga kyawo bamafiya ne munvuma ne mumpita naye kakati byakyuse abanene abakulembera okunvuma buli ne bampita mu Tanzania kati bebayita abatanzania bebayita abadaama nze nasigadde njinku island yange nyimiridde ndi mukirasa ntunuulira kazannyo katandika butandisi maaso ku lutimbe inshallah bwe bagamba nga tumuweeyo makubo ga Allah nzisina kyembaagalamu kati muno mwamaliriza nabaga nti wano masengero asobola okugenda n'asula mu masengero aluwa taliyo naye mwabawa ssente kati babatandise byapa kyapa mu ngalo myaka 49 ebyo byonna byakifere kyapa mu ngalo myaka 49 kifere bwe kinaggwako mu mateeka ga liisi landlord after 49 years landlord waddembe okukolera renewal ya liisi oba obutakuddiza bupya liisi bw'atagisa bupya landlord nannyini ttaka ow'emmengo ajja kutwala ettaka lyali eddize na byonna byonna ebyobugagga by'otaddeko tebabalimbalimba nze mutabani wa kabaka omukulu tali wa kabaka omukulu osali biguuli ngulu tali wa kabaka omukulu obuli abasajja abakunda fotuebakonzi otukulira obuganda mutandisa okutawaanya mukutamu kati abantu nebagera ku makyanga batudde badisikasinga kabaka yali ayogerwako mu biseera biri era abasajja abakulu ate mwakoze bubi mwabubye kabaka mwakoze bubi bano bamayiga muvume abo bonna bamafiya muvume nga bwe mwagala naye kabaka ne muteeka musina enjokaano zammwe ate namwadivayisi nga bamayiga kubanga balingeda bebaga okuyisaawo so kyebagamba nti abasajja bamafiya mu nkola zaabwe bandi wagoni nga bajja bakuŋŋaanya abayaalye nagamba Bobi Wine mutabani wange ne muga nti yange ompadde essaawa 24 munayogedde ku Luganda ompadde essaawa 24 bwe sigyetondera ogenda kukuba mu biyimba kale lukube Bobi Wine mutabani wange lukube kali gwe basenze ayina otandika okuwoloma kaakati okutaka kwa Buganda kwayise ku mukolo gwo abantu bavunye Ssaabasajja nempulira ng'amaanyi gapeddemu nabagenda bano bamayiga mufume temukitaba owulidde naye kabaka ne mumuddako ne muvuma kabaka okutuuka kwekyo baganda mu Uganda era bukyaliwo era mukyeyita nti era muli baganda buli omu najjayo ekigambo kyekinene kalagala ennyindo zinyire ki simanya amaaso gataki afaanana bwati si Buganda si muki ebigambo ebyabaganda bano mubyetonde era kali yemutugamba nti awangaali Ssaabasajja mulimba anawangalira ku trust gye mwamukasuse mu bisasiro kali nabaga nti muweeyo makubo ga Allah nga mwagala kuwaayo ku ttaffaali ettaffaali ne kabaka n'alibengera n'agaa nti ettaffaali liyimirire kubanga teryali terigasa
yali nkola ya kifere yenononye komitiro kukyakakika akali ku ttaffaali buli omu akyabuuza munne kubanga bali ku byakiyaye tekyali abuuza munne. So kyebagamba nti Abaganda ate kati tuyayongedde kunywera n'agamba tebajja kuba we baasiira kaakati munywere bunywesi ettaka lyammwe oluvannyuma lw'emyaka 49 buli omu yalimanya aliba akyaliwo naye bwe bali babagambye nti bajja kukuza bukyaliisi ebinaddirira mwe munaabimanya nze banywereza ku busiraamu bantu mmwe ebyo byonna byongenda mutakalira musijja mmwe munywere ku busiraamu muwangale nga muli basiraamu muve nga bali muli basiraamu musabe Allah abazukize nga muli basiraamu kubanga obusiraamu bwebwa okubeerawo ebbanga lyonna n'omukatuliki wangaala ng'oli mukatuliki n'omuprotestante wangaala ng'oli muprotestante byokyo okulaga mukamawo Allah bwona oba otuuse maaso n'asalawo engoye naye ne bagamba nti ekijjamu emifu amakanisa chachi zonna nfu otuuka mu chachi mu nsi muno n'oga chachi bagigula lwa sande kyo ekizibu kye mulina femisitule gyaffe atlist bagigula buli luvannyuma every after 3 hours tugigula ne tusaala naye etambuleza sande n'osanga obuwundo nga buyomu naye nga muli bagagga ku byalo tebusobola na kukola kanisa mu kusabira ate nabagamba nti abaganda okutagalira ebyo byonna batuzimbirewo eddwaliro nga ddwaliro lya Buganda nekyo kyabalema kubanga tebafunamu bateekewo essomero lyatesomero balikola Nnabagereka bamutunda bisanatuku gwe bwogenda n'osoma n'ogenda olaba emikono egyasayininga transaction ya Nnabagereka ogwamu amagezi kyobolaba nti ku CBS program bagireeta ne bagigobako eya Nnabagereka lwaki kubanga Nnabagereka primary school abagitunda baali banene ate bemengo uli kati Lumengo Buganda butunagenda okuviira mu kino inshallah nga Obuganda bumaze okugwira ddala wansi abataali nga bantu ba Buganda bobote bebateekateekanga okwagala okusuula Buganda n'ogizisa naye kakati Baganda bennyini ate nga bali mu Buganda mwennyini ate bali Mengo yennyini yewali abafere basaabafere abakulembedde olukwe lw'okwagala okumala Buganda n'ogizisa fere tubeluwalampa tuba tulabye ebikyamu nga twagala balawula kyabafere bazze batandise ettaffaali abafere bazze ekyapa mu ngalo mwe ne mutugamba nti ffe tuli babi temwagala bantu abuusa bantu ba Buganda olowooza nti abantu ba Buganda banaabeera mu bice ng'ebbanga lyonna bantu ba Buganda balabuse era ebinaddirira mu birenge eneekyali ntandikwa inshallah katandika butandisi biidhinillahi taala naye mwe bakubiriza bannaddiini omukrisitu ogenda okukulembeze okole ekkanisa ye omukristaayo ogenda okole ekkanisa ye mwe abasiraamu mukole ebizikiti n'ebifo byammwe ebyobusiraamu Allah tabaraka wataala gyagenda okubaweera byemwagala. Sheikh Muzata Nuhu batte Allah akuwummuze mirembe ebigambo bino byonna byogera naye abantu baali tebakuwa matu nze mbyogera ng'abantu alumbuye alabika avuula Buganda avuma Ssaabasajja Kabaka amulaba mu kamwa naye bagamba ekikutte obudde kibuta era bangi bakirabyeko naye bw'ogoberera ebigenda mu maaso mu Buganda weewuunya kyebasooka okukola kwe kusalako Ssaabasajja Kabaka obutamuwa mukisa kubuuza nakulaba ki kigenda mu maaso mu Buganda ku nsonga ezimu lwaki nwana ne wassanya Kalolo Charles Peter Mayiga kusaanyaawo obuvuo bwange obw'ebyenjigiriza wasaanyaawo essomero kwe nasomero Nnabagereka primary school n'oliguza mu 7 ne mutabani Muhoozi Kanyarugaba kusaanyaawo essomero lyange Nnabagereka primary school ettaka n'oliguza Muhoozi Kanyarugaba n'ekitayo mu 7 ensonga lwaki nkuliko otunza amataka mangi wasaanyaawo social center Emmengo okulira n'Abasiima house wennakulira wennazanyiranga era ettaka lya Buganda n'olikuza Muhoozi Kanyarugaba ng'akozesa Hamis Kigondo n'amataka mangi n'abali bajja kuvaayo
lwaki nzanye eddoboozi eryo kubajjukiza omutamiivu tabaagambwa era naye bw'oba toli mu bwangu ekintu kyonna kye bayita liizi kinoonyerezeeko nga tonnakwata buuma bubuteeka mu kintu kyonna kiyitibwa ttaka ng'okola liizi nja kibannyonnyola nga nfundikira akatambi kano najja naye bagamba nti yo Seriti Bahabulwa Lutabayisirwa n'akabinja ke ettaka lya Buganda erisinga obungi bazze balikyusanga bikooyi naye mwina kye mugenda okuwulira mugenda kutya nabagamba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo olubiri olwo lubiri lwabwe abuwangwa era bwannono bwa Buganda kikimu ku kitiibwa kya Buganda ekisigaddewo wepo n'amasiro g'ekasubi naye gonna gali mu lusuubo kansome ebimu ku byapa bino mugenda biwuliriza sijja biteekako mutimbagano naye yenna yali emabega w'okukyusa ebyapa bino bidde mu mannya g'abantu ne ploti namba z'engenda okusoma nsaba buli muntu yenna Omuganda ayina engeri gy'ayinza okutuukamu mu bifo omunoonyezebwa ploti namba oba amataka gano ogenda okebera ploti namba zino obuuze baani bannannyini ettaka lino eri eryatuuka okuva mu ttaka lya Buganda lifuka eri abantu Ssekinoomu mu lubiri Emmengo wepo n'amataka ageetooloddewo okwetoola olubiri olwo agaali ag'Obuganda tusimbudde ekyapa kitebwe kifaanana mukirabe sigenda kulwawo katukitandike bwe tuti njala nibasomere muwulire bulungi nnyo naye nsaba omuntu yenna aliranye Ssaabasajja Kabaka omulume kutu oba olikodinga ebintu bino Ssaabasajja Kabaka atwale obuvunaanyizibwa asobole okulondoola obuvuna obuddo bw'ebintu naddala byengenda okwogera ensibuko yabo kubanga abasajja bano abaatuula Emmengo basajja babi nnyo ettaka lino eri olubiri Emmengo n'okwetooloola olubiri okwo kuliko ettaka ery'ennono eryabeerangako kati kambasomera ebintu bino muwulire bulungi nnyo mwenna bamanyi eby'ettaka bwe njogera kye bayita bulooko namba oba okimanyi bulungi nnyo kati wulira kantandike na bino wammanga kubanga ngenda bawaako bitono ebisigadde ennyinza obutabibawa olw'obudde kubanga ebintu bingi nnyo naye njagadde mbasomololekoko ku byo buli muntu agenda okutegeera nti bye twogera wano tuba ne information ne bwino abikwatako ngenda sooka bawaako ebimu ku byo then ebisigadde bijja kujja oluvannyuma kansooke mbaweeko bino ndowooza tugende mu maaso Kibuga block 7 poloti 137 place Katwe market kuliko FC 10,416 kuliko PC 13,229 instruments number area owner date kuliko kuli acres 7 n'obutuntundu 9 ne balaga obwannannyini bw'ettaka lino nga lirimu HH the Kabaka of Buganda ndowooza nandisuubidde HH the Kabaka of Buganda kisoma His Highness the Kabaka of Buganda bwe mbanga serabidde HH kiyimirira ku His Highness bwe kyandibadde kiyimirira bwe kityo the Kabaka of Buganda ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri 1931 eyo bloko namba ngibawadde ne tugenda ku bloko namba endala eri Kibuga bloko 7,138 Place Lubiri Parish Mengo oba Paris Mengo FC kuliko 10,000 oba kuliko FC eriri omutwalo gumu
1469 PC kuliko kakaaga 248 instrument number kuliko FC omutwalo gumu mu 4 mu 1969 area oba obunene ziri hectares 221 n'obutuntundu 21 obwannannyini HH the Kabaka of Buganda by the virtue of his office dated 30th May 1921 tugenda maaso ne tukkirira wansi eno kibuga buloko 7 nabage muwandike buloko namba zino ne plot 138 under FC 14169 and the PC 6248 with the 221.21 acres at Lubiri. Mengo is the palace of the Kabaka of Buganda, but following transfers have been done on this plot as follows. Bwemba somera plot namba ezo n'obulere bwa mataka ago agali mu plot namba ezo mu Lubiri lwa Kabaka olusangibwa e Mengo. Okukyusibwa kiyisibwa kwakolebwa era nga bwe ngenda okubasomera wansi wano wamanga. Ebintu bino bazze bavulunga ebintu bino sirina kubuusabuusibwa. Bannaffe abeeyita Abaganda, gavumenti yaaba musibira mu bbwa n'abantu abatayagaliza Buganda abaaliwo ku lwa Buganda n'abaliwo kati bayinza okuba nga bamu kubaakola obuvuyi bwonna okutuuka olwaleero. Waliwo batugamba bweti A 1921 plot 138 at Lubiri Mengo was in the names of H.H. Kabaka of Uganda by virtue of this office. Ulida bulungi nnyo. Ba. Then it was transferred to Uganda Land Commission on date etaliiwo. C. It was taken back to H.H. the Kabaka. D. In 1999, it was given to Uganda Post and Telecommunications as plot 268 at Kibuye. E. In 2000, it was transferred to Beatrice Nachimeze as plot 1147 at Makindye. In 2022, was transferred to M. Mbabali as plot 1042 at Katwe. If any presented such current certified certificates of land title, would there with those transfers would be considered genuine when everybody in Uganda and Uganda as well, the whole knows that Lubiri is a palace of Kabaka of Buganda. Kibuga block netugenda mass. Kibuga block 7-141 era byonna bitambula bwe bityo. Njala kubayitira mu bitizo kubazi ne papula najenzi sindika zigende. Kubanga ebintu bino byandibanga abatamanya ngamba bano abali emmengo neyo seri kubasinzira okusindika omumpembe David Wasajja omusajja omutolo gende ebongereza okunoonyereza ku mpapula entuufu batandika okujingirira ebintu bino byonna okutuusa empapula za Buganda olwokuba nti Ssaabasajja Kabaka abantu amulina tebasobola mugamba bintu bituufu bo bakole ebyabwe ebibayisaawo. Era akasirikiriro kano konna akaliwo akalwanya eminya waliwo ekifumbi nga bano baga nti mu mugw'omunaana omwaka ogujja mu gw'omusanvu wandiba nga lwe bagenda okumaliriza okwetikka olubiri olwo baluzze mu mikono gya Yoseeri mu ngeri ey'ekimpatiira ey'ekijaaye.
tuza mutegedde bulungi tugenze maaso ndowooza abamanya ettaka mutegedde bulungi kyembasomedde mukitegedde naye bwe tuddayo emabega ne twetegereza bw'otya ettaka lya Buganda gye litundiddwa baani ababibaddemu na biki ebikoleddwamu tekikwewuunyisa lwaki Ssaabasajja Kabaka baamuzingako. Empapula zino zisigadde sigenda zitimba ku mitimbagano nja kufuna engeri gye zitambulamu okutuuka ku muntu omuto gwe zinotuukamu ndowooza kyekiseera basajja ba Kabaka abasobola okutuuka ku Ssaabasajja Kabaka omutegeeze nti Buganda buli mu matigga olwa batamanya ngamba bali emmengo abandibanga omugenzi muzaatanga bw'ayogedde ebintu ebimu tuyinza okubanga tetukyabirina bwenti bwenjo bagamba olw'obukumpanya n'obuyaaye obufumbekedde emmengo. Nzize njogera ebigambo bingi nnyo ku butya ettaka lya Buganda lisinga obungi litwaliddwa limumanyi obungi nga n'abali baddeko basendeddwa luti nga bikere nga terina omu ayogera. Ng'anya okusoma ebyapa bino byonna bimalayo muyinza okuba muga nti sibirina njalabbi balagako wano kimu ku kimu muyinza oga omusajja asomyeko kimu tatubuulidde ebyo byonna byapa byogera ku ttaka lyaki ttaka lya Lubiri bibino ziri peji esooka zigenze ebyo byonna byapa muyinza oga omusajja yasomye kuba bibyo byonna kwadi nkimanyi Museveni nkimanyi kati ebigere bikola ki mme kati ebigere bimusiiwa yeebuuza bino ebintu mbijje luddawa. Kati nno bwe batwala ettaka lya Buganda nga bayita mbafera bali emmengo abali mu Buganda Land Board nga bagenda ne mu ofisi za gavumenti ku ttaka eryali lyatwalibwa era liriza ggwako. Njala tegeeza mwenna Baganda gimuli gavumenti ya wakati terina kintu gavumenti ya wakati terina kintu mu Buganda wakati terinawo kintu amazima mugamanyi bulungi gavumenti ya wakati terina kintu mu Buganda wano buli kyonna kyebatuddeko ekintu kya Buganda n'endagaano zaggwako dda emyaka egisukka 20 emabega. Ensonga lwaki baagala kusaanya Buganda gavumenti ya wakati etwale nga kiwedde nga tekyali agibanja y'ensonga eyo. Nkiddamu gavumenti ya wakati terina kintu kyonna kirinako bwannannyini wano mu Buganda wakati terinaawo. Tutandikire wano Parliament kwennyini setteeserezo kwetudde ettaka lya Buganda. Kampala City Council wetudde ettaka lya Buganda. Amakooti amanene mu Kampala amataka gatudde ga Buganda agamu gazimbibwa Buganda. Ennyumba enkulu y'Nakasero ettaka lya Buganda lya Bwakabaka. State House kwetudde entebe ettaka lya Buganda y'entebe ettaka lya Buganda. Amasomero Mengo Lubiri simanyi Sujuyani gonna University Makerere Kyambogo Nakawa Kasasiro yenna gonna ga Buganda gannakawa. Barracks zonna kebe bombo barracks kebere Mbuya kebere Makindye kakibe kisawo ky'entebe government erina kaki kiki erina Gwembulya kiki balina
balina ki kati nettaka liri embalaza abasajja ne bakaana kale bagenda kubaako eka bagenda ba eka buli milioni 12 ettaka lisinga obungi bitundu 8 ku buli 10 ettaka lya Bwakabaka bwa Buganda kiche balina Museveni mulina ki gavumenti ya mulina ki Chovola tuyagala okutta Baganda bamale kubanga okimanyi nti buli kintu temulina kye muri gavumenti ya in fact gavumenti ya Uganda teyina kyerina ebintu byonna byerina ne kwetudde ebintu bya Buganda teyina kyerina kagaba amasomero g'olira busimanyani nabisumanyani simene baanyani gonna amasomero gatudde ku ttaka lya Buganda era gazimbibwa ku nsimbi za Bwakabaka bwa Buganda kati muna kye mutamanyi ne Uganda yennyini okufuna obwetwaze bwayo sente ezasasula omungereza okutuwa independence Bwakabaka bwa Buganda bwazisasula ekyo waliwo atakimanyi kulagiragana era emyaka gyenda nga tegikwatagana byayogera kati njala kugamba ekitusomese byafaayo n'okukulira mu bantu abakulu tutegeera ebintu bingi nkiddamu sente zaawe Bwakabaka bwa Bungereza ezaawe bwa Queen ne bajjajjaabe Uganda ofuna independence Obwakabaka bwa Buganda bwe bwazisasula kati gwedda ku Baganda obatta Abaganda tembaagala mwafudde ekizibu notunuli omuntu nga tasobola kulowooza nga agenda okutta Omuganda agenda okutta Omunyoro agenda okutta Omusoga agenda okutta Omulugwala nga bateekawo eggwanga eryabwe buli wabikula bwati asangawo Buganda buli wabikula asangawo Bunyoro ekisinga omukulu lwabikula empapula zonna ezikwatagana ku ggwanga Uganda asangawo Buganda Bunyoro Buganda Bunyoro Ankole Buganda Bunyoro Ankole Busoga byebintu bimutawanya nnyo obwongo yenga omuntu Uganda mulina ki as a whole country mulina ki dam eyo gye muna simanyi neyo ddamu neyo wali ku kikubiriro endagaano ezaakolebwa ne ssente zasasulibwa zonna okukola ddamu esente za Buganda what are you talking about mwogera ku ki n'ettaka eririwo lyonna kubirira awo Janet yatuuka ne Mayiga ne batuuka okuteekawo ensowole zaabwe ez'abalangira n'abambejja nti basibuka mu Buganda bannannyini ttaka eririraanye ebiyirirere kuba baagala dditwala bazimbewo rizooti zammwe gwe Janet olowooza tuli basiru bano abalangira bama baali mu Amerika be mwali muleese ekitabo ne bagamba nze siri mulangira babatandika obuteesi gye baasirikira simanyi muwooza tutubimanyi ebintu bino muba mulina ki era bw'osanya Uganda egenda kubeerera oddawa okubuuza bw'oyagala gw'osanya Omuganda Uganda egenda kubeerera oddawa abaana ba Buganda bali mu kubonaabona bali mu diaspora nakwatiddwa nnyo enyiike manyi nze bwe mbeera ku social media kuno ndaba ebintu bingi nnyo n'ensirika natunuulidde conference zibadde mu America bukyanga mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu agendayo netunulira abaana bannambi basinkanye baali balina kye bali nga baategeka obulamu ne mbalemesa obulamu ne bawaŋŋanguka muzira gubakuba buli kimu akibatwalako nosanga jjajjaawo ali mu Amerika amaze emyaka 4 ayagala kudda kubanga ati omuteeka mu mbeera z'abakadde basuula eri nga takyalina agenda mulabira nomufumbira emmere nosanga mukazi wattu amaze Bungereza myaka 4 mu 5 baali mu ayagala kuddaka naye atya kiki kimuganda okudde waka
kubanga mutulugunya bannansi mwagala kwefula bannansi natulira video ezo mayimba basinga obuyi mulaba gundi asagudde munne magudde mu kifo basanyusi nze bintu biramu ngeri ndala nnyo eno live show badde ku macha ya freedom live show ibadde ku macha bonne bitundu kinana ku buli kikumbona bana baganda bali well off nga bali bulungi nnyo bawalirizibwa okudduka mu nsi yaabwe bagende banoonye ekikudde amagala eddiba nenge abantu abandi badde mu nsi yaabwe nga balira families bali bulungi eri abalangira n'abambejja abadduka nga tebasuubira kudda mu Uganda kudda mu Buganda nga batya kuba Museveni kubatekako abantu abalondola buli wamu n'otuuka okuyingira ennyumba ya Muteesa ne mukola olukwe n'obote ne mutta n'afiira e Bungereza ne famire n'otuuka okubanga kati okyagirimu otaddemu ensowole eziri mu kukola buli kimu ekisoboka okusuula obwakabaka bwa Buganda n'okusaanya Baganda bannaabwe kubanga ggwe eryo essanyu lyo ogenda okunoonyereza kati wotwogerera nga bannayuganda abaasoma obusawo be basinga okuba nti bafuna ne baawanguka tebasobola kudda Uganda bannayuganda bali mu kufiira mu zino toileti z'amalwaliro eziri wano n'osanga omuntu ku social media ali mu kusirwa nasima biki muli mu kuwaka n'ensonga ez'ekisiru era we bosanga musiru avudde e Kampala agenze e Bulaaya olw'okuba nti yazze n'obumentalite n'obusiru n'atuuka n'ayingira mu kabuyonjo n'amala okusala ebyayi ne yeeyamba n'atagiflashinga n'agenda kubanga aloza buli lunaku wasitama kituli yapo mu bukumi ng'agenda baasigaza mentalite mwogera ensonga ezitalina amakulu ne muziwa obudde olina agula data nga tasobola kwogera ku nsonga ezikwatagana ku ggwanga naye nga akeera ku makya agenda kuzaala alina omwana w'okuleka ku nsi mu Uganda oba ogenze kugulawo akawunti oba ogenze kufuna ndagamuntu kasito yogera ekigambo nti nze Lumbuye nze Muwanga nze Mukiibi akukolako aba ayagala kusesema kwegoga twatuuka ddi ku sseeryo ng'Omuganda bw'ayingira ewantu mutandika mwegoga twatukadde ku sseeyo mu Buganda wano neno wala bali ku social media bali ku nsonga ezitayamba wadde n'eddakiika n'emu kwateeka data n'ayogera bitakwatagana nadda ku kino nenge ensi abasajja bagitwala naye nga yenna kigudde yenna Mukasa ye Mukiibi yani nga tasobola kwogera ku nsonga zikwata ku ggwanga naye nga Buganda gwe mutima gwa Uganda weetali tewali kigenda kubeerawo gwe njagala ombuli kati njagala ombuulireyo ebintu bibiri ku social media biwalosanzeko abaaka bano nga boogera buli kaseera mumulopookokana n'ebintu bitazimba ggwanga ne mmala data naye nkyapa ofuna ekizibu mu kiyumba ate munyambe Museveni takwagala kuba tanakyakwaгаza fiirayo abatunda mbuddu Museveni ne famire ye bebatunda mbuddu era tayagala odde ayagala ofiireyo mulinga mbuzi bagitwala ku makya kulya biwata naye kutwa kulya muddo egende wadda kubanga teyagala musulo gugikoneko ogw'oku makya
omusulo nno kati kamba tegeezemu watama omusulo sigwe siye nenkali ya mujimufuka mu bafu mu kiyugo no omusulo gw'okumacha obanga sulo yaguddo bakalenge agamazi agabera ku muddo kumacha go tuyita omusulo gw'okumacha ng'otwala embuzi okulya ng'embuzi teyagala genda kulya n'ogera n'ogisibako ttale gwengo omusulo guyiseemu ogenda okudda olw'eggulu ng'ezimbye olubuto mayizi n'embuzi ezaala abaana ababiri ku basatu ng'ezimbye netaddeko 6 oba 12 paaka neno 12 paaka erina 24 paaka ekomawo eneegiina kati bwomala ogituusa mu kiyonjo kyayo bwomala ogituusa mu kiyumba kyayo oba mu kisibo ng'etandika okuzza ow'enkulumu nebanga eri amayirungi ng'etadde nettama eri nemala nezaayo nefumye kati be bannayuganda yembera gye muli gye mwagala okweteekamu tubagaba ebintu bino mwewunza ekintu bwe kituukawo ate onoonya lumbu yakuyambe naye ng'olina eddoboozi olina omumwa ng'oza lumbu alina emmumeka the moment you keep quiet they are going to defecate in your head nchiddamu mweje munaakoma okusirika abasoga abanyolo abatoolo mwenna abakonjo n'abakine mugana okwogera mugano bagenda bafuka ku mitwe gyammwe mujja tuuka ekiseera ngano muyina n'okukyusa amannya mweyita agaabwe that's their plan kyembagamba mutegeere essaawa zino nomusanga oli nze ndi ttiimu godi mugende muli ettiimu ng'ensi bagitwala babatuusiza ku levo nti kati ensonga ez'eggwanga baziyita propaganda ensonga ez'ekisiru ze muyite ensonga entuufu ensonga ezikwatagana ku ggwanga n'enkya ya lulimbo mugenda okubeera abaana mugenda okuleka ku nsi ze babagambye kati propaganda ne bakuleetera ebiboozibozi ono yakwanya oli ono yakwanya ono yakyayo ono simanyi ono alya biki simanyi ono ali biki simanyi ono ali biki n'owulira ebiboozibozi ebiri ku social media weewuunya kubanga ye wabaagala n'otuuka okulaba oli nga identity nzi yeeyita nti muyaayi obuyaayi it's not identification of a human being kubanga omuyaayi ojja kwetaaga okubanga olina okufuna omulimu tojja kufiira mu buyaayi you have to transform from where you are to another level although we are born in ghettos, but we transformed from what we are right now. All of us, 90% the Ugandans, we were born in a ghetto, but we transformed from ghetto to such a level where we are right now. Na yo nagandi ndi muyayi uli muyayi waawe muyayi temukola temufuna mulimu teri ayagala kuzaalibwa mu ghetto no eyembeera nteeketeeke kati gye babateekamu okubeeramu eyembeera mulina okwogera ensonga zino muziveemu n'oli abasajja bakulu bazze ku TV bali mu kuteesa ku nsonga za bitundu byakyama tasobola kwogerako lwaki abantu bizinesi zaabwe tezikyakola lwaki mu ddwaliro teri malagala lwaki bawamba abaana wabula bali bize bakuŋŋaanya abasajja bakulu n'abakazi abakulu banyumya ku bitundu byakyama simanyi ono teyeekongola oli tebaamukongodde simanyi ono teyakola atya ono yakula bw'ati simanyi ffe twagunywedde eno simanyi twasuze eno simanyi ono emboozi babatadde ku level nti kati obwongo bwomwe bulina ku stationingira ku bintu byakigwagwa national matters temwena zoogerako njala kubuuza lwaki bwogenda ku social media nani bazita nzitambinga entya kangambe bwati nti lwaki bw'otuula ku social media developmental issues
zina abazirogoberera batono nnyo wabula ebibozibozi by'ekisiru bifuna viewership bifuna share z'amaanyi nnyo kubanga baba setting obwongo okwogera ku mwenge gumwanywedde jjo kikulu nnyo okusinga kikyenna bw'onoolwala ng'omwenge okulwaza ekibumba eddagala nga teririyo. So you concentrate on useless issues and you leave the important issues ezino bayambanga mwe. Wichewedde waliwo investigative journalist omunoonyereza ku mawulire yagenze ku ddwaliro ly'Erubowo okukola follow up eddwaliro lituuseewa baamukutte baamusibye teri amanyi safe house gyali oyo baamututte naye nga gwe nkyali kunayogera ebitundu byekyama n'okutesima ono teyasaawa ono yasaawa ogenda kulwala akataaga ekyo bagenda kujjanjabirawa. Bagenda kujjanjabirawa. Esaazi n'omwana wa Nassale asomera miliyoni emu n'ekitundu omulimu ofuna gwa mitwalo 10 tozifuna lunaku naye nga kyani ese system eyo baateekawo enkola bannansi bannakabala tulina obbaavuwaza baleme kusomesa baana baabwe omwana wali yesimodde okufuuka MP okufuuka kansala nga talina byoyigirize because we talk issues ne muzifuula nti ezo zinani issues kati ne muddira ebibozibozi by'ekisiru bitazimba ne mbiconcentratingako okusinga ensonga ezizimbe awo Museveni wabaagala. That's why nti abakola diversions ku social media bangi nnyo olina nata voice note twagunywedde egindi naye ekikazi kyange ekyo kiri bino musajja wange ali kino ndyagundi bamutegere nti gundi ali kino gundi takyalina waasula so ne babateeka ku level nga mulina kulowooleza ku bintu bya kisiru naye ng'omwana wasomera miliyoni emu alina okusomera miliyoni emu n'ekitundu emyaka 15 ogenda zijjawa. Embeera gye bataddemu yeetuusizza abaana abawuliriza okufuuka ba smart wire kubanga mulowooza buli kimu kyangu temusobola kwogera ku issues zinaabayamba. Recently ne basomera companies omugenzi amirizi yaleka emabega ezalina buli company kirunnya yosobola okuemployinga abantu 5,000 mu ggwanga ate nga zayisobola okufuna expansion mu dasobola okufuna omulimu nkubule emyaka 30 emabega. Kale tubale okuva mu 86 Museveni owawagira kyali kizibu nnyo okusanga Munnayuganda ng'asaba visa agenda kuba kyeyo. It is impossible. Kyali kizibu nnyo bagendayo nga bagenda kudduka lya bufuzi na butemu naye kati okuva ku myaka 3 okutuuka olwaleero 70% buli Munnayuganda ayagala kudduka Uganda ova mu nsi kubayita okubuuka mu sefu kubayita okubuuka mu muliro n'ogwa mu fulampeni y'obutto yembeera gye tulimu naye nga kye kibaddusa. There are some issues which must be tackled and we talk about those issues by settling n'okujjako abasajja teweetaaga kudduka onookomawo okudduka nga ne mu nsi z'olagana balina political issues abazi balina okutereeza. Nobody bakoze nsimanyi the association of sting men mu Buganda ebyo bintu mu Buganda byatandika mu sting abavubuka nze kati ne oli najjanga ali very happy nasindika n'obunnyo ffe tuli ba smart wonya since when mutumalamu ekitiibwa ky'obusajja n'ekitiibwa ekimala mbasajja Baganda ekitiibwa omubiranga bikozanye bino Museveni bintu byasinga okuteekamu ssente kubanga byayagala abantu bawulire ye kyayagala. Mwabalenze mutandika okunywa musiru wale mutandika okuwasibwa bakazi Sting Men's Association nawe olobya muze president nze vice simanyi nga bayise erinnya omwana wazaala omwana omulenzi gwandisubire nti agenda kuzaala agenda kubeera wayimirire nga bamufudde ekintu kyakuzanyirako. Kati mbagamba amamesa amangi tegeesimira bunnya gw'omuntu yenna ng'oyagala ensi yo sigala ku mulamwa fanga olwanira eggwanga lyo baleme kusanga mweze kufiira mulooki kufiira mwenge
obudde bw'omalanga onywa omwenge bumalenga obulwanirira eggwanga lyo obudde bw'omalanga oli mu kkuula obanga bakkuula bulwanirire ku ggwanga lyo obudde bw'omalanga onyuma ebiboozibozi ebitagatta ojja kulwala bagenda kutwala wa obudde bw'omalanga onyuma ebiboozibozi bitagatta nge mulago teri ddagala lwanirira eggwanga lyogera ensonga z'eggwanga njala kubuuzaako ekyokulabirako kimu golowooza lwaki twogera ku nsonga zino ffe abantu ba wansi ng'abantu betwandiisa abawaggulu teboogera ku nsonga zino genda okola okunoonyereza abantu aboogera ku nsonga z'okukyusa eggwanga temuli bali abayita abawaggulu muli baffe ba wansi kubanga ffe tunyigirizibwa that if you don't talk about the national matters you the oppressed person that means you are giving an opportunity the oppressors to oppress you more than what you think. Gobona dao. Kubanga yoli waggulu ya creating ebozibozi ebyekisiru ne mbigenda ya creating a person ne mugenda kuboza ebyekisiru mwaba wansi kubanga waba abagala. The moment obuuka notandika okubuusa abantu banawo ne weebuusa bagamba gwe wacho yogere bigambo bino nataka kujja mu box bakutiisa kubanga ozuukusa ovudde bali bakwagala. Ngera kuwa kecho kulabirako. Golozakyo babanga webase bulungi oli mukaliri kuno tandika okulotanga omuseza goba oboyine ekintu kigenda okulya nozuka no wa mukabote. Omutima ozuka omutima gukuba ngoga niyo gero tuka mu kisenge kyo lwo obone na mukyalawo nga tewali kintu kyonna kigoba. Kubanga ovudde mu kyekango kiri. Okivuddemu kati yembera gye tulimu nti bwe tuzuukuka Museveni yatwetaaga tubeera mu kirooto kiri ng'omuseza akugoba abeera mu kintu kiri empologoma ekulya waliwo akuloga waliwo akutemula byayagala yobeeremu ng'oli muli ofiremu ofiremu bakuziike ng'ofiddemu ekyo kirooto buli lwozuuka bulonga noga mpozi mbadde ndoota nosooka amu nnyo n'amazzi ng'omaze okuzuuka ovudde mu kinonyo n'amazzi amu temuddamu kwebaka nogamba tufudde kati Museveni Nabana abawaggulu yembozi gye baagala mubeeremu awo babakuumira awo. The moment you wake up wait a minute. Njira soka kubuuza. Bwe babanga abaana abawaggulu ba oppressors tebakutya lwaki bw'ovaayo okwogera bakutiisa lwaki bw'ovaayo okwogera bakuwa ssente bakugula osirike lwaki baba bakusirisa if they don't fear you because they want you to stay in your dreams you sleep. You don't get out of that dream. Yo sigareyo. Boche bagara. Katiye Mayiga n'abafera bali emengo ba setting up pesi yawe ndisa basajja kabaka alagidde era tewali akiddamu. Nenga alagidde yali afudde nga nakati saazi tebamukiza wadde okuwandika ebbaluwa wadde okuba essimu. Bamuzingako ne buli gyagenda Mama Mayiga yateekawo akabinja ke awandiika ebbaluwa n'azisayininga nti Ssaabasajja Kabaka akoze eki alagidde Ssaabasajja Kabaka asiimye era ndukonoga nti Ssaabasajja Kabaka ffe ensonga ze tusalawo tasobola kuziddamu kubanga ffe tukola ki ffe tusalawo ffe such people be bali mu Bwakabaka wakitegera bulungi nnyo era nze kati ennaku zino Facebook account yange simanyi TikTok kasita nkeberako ng'oli mu bintu bya kisiru ne bwo followers ne nkuddamu ne kwani followinga Facebook nkujjako mukwano gwange ne nkujjako kubanga nani issues muzifudde issues nenga bofuna ebizibu ogenda kunoonya nze kubanga ndi mouthpiece nsobola okwogera go omwago tosobola gukozesa ebizibu ebinyiga bibikunyiga naye kati gwe wefuna ebizibu tebiriiwo kubanga you are paid to be full tetujja kubeera ku level y'emu y'okutegeera abakazi mu America mu Europe balowooza nnyo bw'otyo bagenda okubeerawo mu byobufuzi by'ensi zaabwe ne bagenda okusurvivinga. Uli abakazi mu Uganda noonya musajja yazimba alina ssente
banchaye kati ndaka group akovuma fe tugenda kufuma vumbi basajja byemberamu nga mwe endowooza ya mweri mbintu bya kisimu temuli kintu kisobola kwogera ku nsonga zagwa negenda mu Europe gyo yagala ogere mu Saudi Arabia yogera wajoli yonna omukazi omwala bwe tubamumanyira kuba manya amateeka ga protecting ga mateeka kya protecting Kampala oyina mateeka ki oyina mateeka kya protecting oyina kuzaalira mu nsi z'abazungu okuzaala kuli free of charge naye Kampala bakuguza gloves ogenda bagita maternity check up sente loko kati omwana nakuzino boba muzadde bulungi nnyo ali mitwala 5 boba wakosala limbokadde bubiri kyokkange ensi z'abazungu bakimanyi nti okuzaala omwana omukazi ng'ozadde omwana oba ozadde mpaji ya musolo ozaalira bwerere omwana oyo olumusula ku ttaka bwe pa ne bakasulako ne kakabanya bakajjirako amanya ga kitaawo agago ne bakakolerawo akawunti buli mwezi gavumenti ng'eteekako sente z'akaana ako kozadde gwakaana ako gwali ku social media ali mu kwasamirira ng'akagege gakakalu gwe muwala gwali ku TikTok oli mu kweyambula olaga mabeere olaga bubina kyofuna mu kwogera ebintu by'ekisiru nga ne mulago teri ddagala ne wogenda okuzaalira bwennyini wafu mukyuse mindset yammwe mwabaana bali ku social media mukyuse mindset naddala abawala mukyuse mindset ebintu by'okwepiica ebintu by'okwepiica in fact botunuulira the entire social media platform across the world they don't talk about kwepiica they talk about development na kufuna sente naye mwe 24/7 kwepiica bankwanye namukyaye asinika ebinya ali mukira webabeera awo watyawo kubanga tomanyi right yo ate mwabawala temumanyi right mwabawala okufuna olubuto n'ozaala oba ozaalidde eggwanga eyo mpaji ya musolo gy'oba ozadde kitegeeza nti omwana wo olina muzaalira bwerere ate omwana alina okufuna omusaala omufuna osente buli mwezi tokimanyi naye oli awo kuba Museveni yakikujjako ne gwe obwongo buli awo nga tokimanyi kati bw'ofuna olubuto okuzaala nnomo ozaala emitwalo 5 sizirya ne bukadde obwo ogenda bujjawa politics yantama nze mututamiza politics mutamiza nobu wakamulya. We are trying to articulate these issues so that we remove the dictator. We set back our country to the norms of the law. Please, whatever we are doing right now on social media, we are trying to reset back our country. We are fighting harder to remove the dictator so that we reset our country and we govern that nation according to the norms and the laws of the constitution which govern the country of Uganda. Nga tuyamba mwe nza I can speak nsobola okwekolera neggwa atayina ideology kwogera bya bufuzi na kumanya nsonga bwezitwa batwala mbuzi kulya mudde walira ate ku machege olwegula egenda kudda ngekusse. Sijja kubalwisaawo akatambi nkaggadde tusisinkana ku Lwokusatu sawa 2 ez'akawungeezi mukama bankomera takomera mpeera bwe tunabanga atusisizaayo. Buli ali gyali weekuume mwe bali kubeerako mukama bankomere video ewedde buli omu agende mirembe tujja sinkana ku Lwokusatu sawa zezimu ja buli njogera information banjagala ne at least mwe nfuna abantu 10 nga bategera byenjogera nga n'ensi bazitegera kyange bankimaze mbasaagala abantu basuka kwabo mukitegedde bulungi nnyo mukama bankomere. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.